nalaba face y'omuwala ng'ekyuse n'abigaana like she was like kati ondaba nze she was not accepting what the results were. Ng'agezaako kiwakanya. Ng'agezaako kiwakanya nedda myezi 5 giti ate tusoboka myezi 5 nedda ate kati nga nakabira ne babange myezi 4 nedda musawo nga jirimi ye neeraga myezi 5 nagamba okay manyi basawo bagezi boya basawo buli muntu walya yamanyi kati basawo basoma psychology bagezi yagala wandoza nga omuwala akaya naye kyeyamugamba n'ateekawo provision nagamba nedda tofaayo bira bintu bibiri scan eno teri accurate it assumes nga eri gyali bulijjo toliyagamba sina kyenamugamba konti wamusanyire yamugamba misenga nti omukazi agenda ezaala neŋŋamba wabanga mugwakusatu si bubo sawa singa n'alemezaamu era abantu abakulu awo temubabuuza kyebogera kituufu togamba mbu eriiso ly'omukulu abakadde balaba mbu tamanyi simu kaadi gisaamu tamanyi kuba simu naye bakebera embuto omukazi namugamba atamanyi simu kaadi gisaamu naye bakeberankubireko naye simu esumbuwa yaŋŋamba si lulwo nedda nawe senga lekaleka kati jjukira nangayo ng'omuntu nange sekkiririzaamu ge mazima nga ngambye ku by'emyezi 5 ayi omukana naye yanfumita effumu bwenga byonna binkuba eŋamba mulimba ogumya na wange omukana nangamba kulaba naye pa naye nga nsavinga abakama baffe myaka emeka 2 nga ninyanyonyi nga nkomayo waka. But along the process, when nali nga ndi eyo, nali muwuliza like, you know, because our relationship ebetandise kati ofuna amakulu. We used to talk on a daily basis. You were trying to find means ewe na mubikola mugezaako kufuna amakulu keeping this relationship alive. Mubeerewo mwenna wadde oli wala. In simple terms tuyita long distance. Long distance relationship wetu bwe yatandika. Nga ninye bati netandika okukola kyo netandika okubeera mu long distance relationship. Kati munaye nga omuwala abeerayo nga nange mbeerayo naye nga ngambe we used to talk on a daily basis at a video call. Kamukubira ngene mbanga weritambula kati munaye maliriza what shocked me but natera okudda naye mwana ekituufu relation omukwano we should never trust too much. Because omuntu omwesiga either bw'atakwonoona oba weeyonoona gwe nga gwe namwesiga sijja kulimba naye kyemusomola yali mulungi. Okay, beauty lies in the hands of the beholder. To me she was beautiful. Simanyi kubalanyiza oba wane yali naye nga eno lino lyali kitegera, but to me she was beautiful. Kati munaye nga mmanyi nga bwendi eno neekuumye nti naye kyekimu. It wasn't the case. Like wali tolinayo bantu balala bonna boolaba? Bwe nali Saudi tewaali ebyo bennalaba oba bisaalaba eyo story nkyaza olala njakunyiza olwaleero mba njagala kwogera ku nsonga ya omwana oyo kyeyankola. Actually we concluded it with a DNA naye story y'okukyeyo man abonawo twetwalaba ajajajaja biwanvu ebyo eyo nayo thimu ndala paka nakati erinnya lyange balimanyi ekyala alimanyi. Nakola mu store 10. I worked in 10 stores. Naye buli store akakka baali nga bakawulira. I made sure they feel my presence kuba ekituufu nali mbiko Okay, then we come back to this theme of the day. Kati munange omuwala akyasinga okunnuma bw'oba okomawo bw'obanga oyagala kudde bw'obanga okola mu companies oba resigning wa biki togamba okutokera kumanya bana nze no design nze no munte there are rules and procedures you follow. Kati ku kyamaaka McDonald's omuntu agenda oba osaba tona kyosaba 3 months before any request gy'okola
njagala genda kuumura kauke nali Saudi Arabia njagala genda Makka osaba 3 months before njagala kudda waffe 3 months before njagala gwenda for holidays oba mu living ostegeera so ye schedule yabo osaba emyezi 3 maaso so that beteeketeke ostegeera jukira mwemba mukola it's a conveyor belt it's a team kati kubanga toliiwo tugambe tufuna akola ki akureplacing anti oveewo no issue ng'olidda nga tukuteeka kamuna giba myezi 3 kati nga omuntu wange nga mugamba buli kimu nti tuli wano kati nga nange nze saaga nnyo ebintu bazirata surprise mbwaya nze oba ginkoledde well and good naye ze wemba gikukoledde but to her twali nnyo nali mulavu nnyo naye nti she was also my yali mukwano gwange ate nga mwagala kati eyo surprise ate biki yali amanyi nga mumanyi nga ntegeera there was nothing to hide tegeera tuwanye ffenna mwaka tugukubye tukutta ogwokubiri nga mugamba nkomawo mu gw'omusanvu nga muweza ne papers zonna nga aziraba ti omukulu akomawo nga 2 ogw'omusanvu era ekyo kintu kikyasinga n'okunnuma nti she knew the very date I was coming back lwashobola okola amajaani okitegeera kati waŋŋambye nti leero waŋŋambye ku interview Dini nkwagala ku interview South West ate kozesa lwaki mba ng'emmere ate tolunuma okitegeera they told you earlier olinga yaguddemu ebigwe okitegeera kyekyasinga okunnuma kati munaye lumu mandi ku TikTok okwo scrolling ndaba Sekadama ng'agamba mwe mubere like what you get mubere bakalaba omugayi this is the story omuwala omulenzi yadde waka ng'alina girlfriend we ne beeraba kumba omuwala alina siriimu kati omulenzi yagenda okudda nga bamugamba alina siriimu ate kyo ebintu bya siriimu tobusobola kukola ki oba tosobola kukola kati bane guys mwekebere this is real biki kati nga omanyi omuntu ng'alina byayisaawo nengamba owange sakifaako kumbe that message it was a call of awakening your brain tubiraba bulabi jukira biboozi bya bulijjo tekawulira ng'ombe naye eng'ombe zo bazifuuwa wallahi kigayinza from nowhere kyajja ng'omanyi Sekadama ne TikTok kyayogera bwekyogedde nga namba nakola content era bya bulijjo mbugundi yakomawo nga mulamu kati ate mulwadde kyetegeeza mwekume tuyulidde since I was a kid mwekume sirimu nga luyimba engamba kumbe eta nkomawo we naye tugenda ku kisaawe tulinye eggaali etutadde wansi papa nampita nayita mikono gyange I went in silence but I came back in loud in noise nabagamba abakyali bange actually nagamba ko Simon yeka Simon najja ne my gang is not all that much tuli bangi tuli abantu nga team y'abantu nga 7-8 but it's like tell a friend to tell a friend zinagamba Simon jango nchime kati nemu right na ku Sandi nga jukira nali ko Ddungu kati obulamu bwange by the way njagala nnyo beach kati nali ku Ddungu kati I was missing that beach kati nemugamba olunaku ngenda okabya ku kalenda olunaku lwa Sunday lwenkoma ne ngamba yes bwe tukomawo ekisaawe kiri Ntebe kiri ku mazzi ziri ku line era twetulabwe tuti nga tugenda mu party after party katulya byennyanja naki era nasala ne cake I was happy because naye nga manyi kyali kinsanyusa nakomawo okufuna oyo muwala because nga ngambe before twali just mubeera kwezanyirako waliwo seriousness ngamba ekyamazima omwana ono ankakasizza omwana namusikana mu 2017 kale wala 2017 almost 6 to 7 years kale ngamba ekituufu olonga n'amanyi oyimiridde ofuuse musajja nenga ekyamazima omwana kamukoleki kamuwase nga nsazeewo kati I was happy kale mune nga tukomawo banga abalenzi bansalako ahampikinga ku kisaawe nga twagenda ku Ero actually kwa bamanyi Ero yesinga okwanguyira abantu nga tuwuga tulya fish tusala kakeke kange ka welcome back katudda waka kati before brother wange ye yakola ki juga nga ngambe ali mu real estate kana mugamba muzanfunire ennyumba bla 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 bla
So he got me the house ne tukwata ebintu kati bile bintu binaleka mu nyumba bina byali ku plan yamga mamuze ebintu bino ngenda birekamu bwe ngenda then obije kati nyumba gyali apangisa yali nene na atereka ebintu byange kitanda TV ntebe omanye byo mu nyumba sideboard kasasiro na mutereka ewe kati binakomawo ne tubikola ki just withdrew and took them yes. back Ngamza nkomawo so fune nyumba nafune nyumba wekawempe na of course na tutwala ebintu nabiteekayo nga bali nono Shani girlfriend wange 2 days when I'm coming back so Shani nabeerayo waka and then the next day nibajja ku kisawe ne banchuma era twava ku beach nagenda bugenzi wange sagenda wa mama sagenda wa mza no I just went to my home because already nayo omuntu nga manya akoze eki aninze kudida bwe naliva ebweru kyekino ekirowozo ekyandi ku mutwe bwe tuuka ku ttaka ntwale mwana muwala muki mu ddwaliro bamukebere olubuto neki nesirimu depending on kino ekibuuzo nomeye kyeyaŋŋamba naye we natuukayo ng'olowooza obijjukira omwana akuyiriddemu omubiri wenna omukwano gubatta ejjukira ennyonta yonna eyatwiya okyali ku ebyo ate n'ekirala si muntu mupya muntu we wadda kanogamba mumanyi so twagenda mu ddwaliro that was the mistake I did singa twagenda mu ddwaliro nandibadde nakiraba so tetwagenda mu ddwaliro nze nga nkwata muntu wange nga tutandika bufumbo nga tubeerawo so happy yali musanyufu nali musanyufu kwakajja twali tukafunye jukira I went to get some more money so that I invest in my business to gatte segera okuyiba ngo inamu omutwalo si kye kimu n'okuyiba ngo inamu 10 segera capital baweza so I went for capital accumulation sagenda bweru nti kubeerayo nti kuba kyeyo that's why saddayo era siddayo I went for once ekisooka naye njagala genda actually nafuna hijja I mean no umra ndi hajj by the way alhamdulillah yeah Alhaji Nasruddin alhamdulillah kati kyo already that is to me edini yange bekoze ekyebejjudde so nakituukiriza ekyokubiri was capital accumulation because China kyatwala mu stress z'abawarabu nedda era kati if I'm to go I will go somewhere mu Europe oba biki naye nayo ntyayo nti waliyo ebiki ebisiike kati awo neŋŋamba kasigale Kampala mind you era kati omuzzukulu ate kati munnange so nenga kansigale Kampala so my targets nazifuna nagende Makka alhamdulillah Allah mwebaza nakifuna nafuna ne sente sijja kulimba of course sente nazifuna zizali zintutte era zakola bizina okukola kati back to the point omuwala nabera naye weeks 3 as 1 to 3 nara niko behaving weird obera bwa embuto ne butandika olabika so I was like naye tebyandya and by the way nekirala kati jukira ffe tuli babiri batuzala babiri etufu njagala omwana no njagala abaana kati in me I feel we have to bridge that gap wakati pe mama waffe yatuzala babiri actually olaba nze mu family yaffe family ya mama bazaala ne family ya tata tetuwera tata wange yatuzala babiri kati jjajja azaala tata bazaala tata wange ne bazaala basenga bange babiri basenga bange bali babiri n'omulenzi omu okitegeera muzadde abo baali ba family planning balabika yali wa family planning kati tata wange ye mulenzi yekka gwe bazaala n'abawala bameka n'abawala babiri kati abawala babiri omu ku basenga bange yazaala abaana alina omwana omu kale senga wange omulala ye alina bameka senga wange omulala omukyala alina abaana basatu alina abaana 5 omulenzi omu n'abawala bameka alina abawala 4 n'omulenzi omu so senga waffe alina abaana bameka 5 kati naye senga oli omulala alina abaana atya omu kati tata wange alina abaana bameka abiri ndowooza okiraba nti tetuyala kati nga ndayira ddala mwana
Njagala gata ku Era population center newayo nakoli kyagani. Nga nali ready okusacrificing ina family over that. Kati munange best of ekyali kati nga ndaba tuli batono kati nga njagala abana mbagala. Kati so chansanyusa. Walaba nga ina those signs gato wafata wachita. Chansanyusa but I was doubting nenga chansanyusa ngalufunye mangu. Ngalufunye mangu wali munywa amazzi. Wali nga munywa amazzi. Singa nalukebera nga nakadda. Of course wali wadde lulaga. Naye kale twali tunywa amazzi. So I was happy. I'm becoming a father. Nasanyuka. Netubeerawo happy. Kati embeera ejja. Lukula tukitegedde kati wakyali byakudabutinga. Kazi ali lubuto. Akye tetwagenda na mugundi netwagenda na bukebera buno bu strip. Omuntu omulaba. Ate jukana fije twali twagala. Kwelera twali bafumbo. Zinti wali twebbirira nedda. It was okay. Ali bafumbo kati wali ogenze no chale waabwe. Yeah, nagenda actually. Officially, si yagenda laba ku mama bakumanye. Wa mama. Tewaita mitendera mitufu mu Buganda je bayita. Yeah, actually yeah. Ne nagende kwa mama. Mama lwaki mwana yali ne mama we ranga mama we yesidowe. Kati nge wa taata je tuddako okugenda. Nenze wa taata nze ngaze na yinchibala. Mara kumpa results. Sagala genda yopwa. Bwe nkusasula n'otazaala. Naye bannange. Bade manyi waliwo omuntu gwe nalaba yagamba muntu wamaanyi. Yagamba yasomesa ku bintu ng'ebyo. I think it was a certain show. Nagamba nti abaana they are complementary things in marriage. Nti you can marry your person newe mutazaala obanga okitegeera nga yewe yakitegeera. Owemanga mweyagala nga mwasoka kweyagala nga mwe babiri. You can still love yourself as the two of you nga tewali baana. Unless nga kumwe ababiri kulikalabanga abaana. Obatabaawo obufumbo tewali. That is not my case. Actually, for your case, you have to have kids. It is not a must. By the way, katika kunyumize for inze njagala omuntu. Actually, right now, njagala omuntu anjagala. First of all, like obanya abaana bajja ne another story. Njagala nnyo nembeera n'omuntu nembeera naawe nenkutegeera. That's why no mwana nti nonagamba nti muwe olubuto. Already we had spent time together. Nga tuli bameka babiri. Kati nze kyenjagala we get that eyo bajira bata like tufune love net time. So kungamba nti omuntu wakamufuna myezi 3 ate omufunisizza olubuto. Temwemanyi. I want to get someone muwase tumale emyaka 2 oba gumu. Kale gumu kitundu nga tuli feka. Twenyumirwe. Manya nti nakigudda ayirira ekiro. Nakitegeera. Naye tumanyi oba kitegeeza omuntu waneeno nga mwakeeraba. Mwagadde okujja ku outing nga waneeno ate nga mwina akaana. Naye waleri mubaaba. Naye mulinya boda who cares? Naye mulinya kamaloka kamwe who cares? Amuna kanawe kasika. Musoolo. Naye kati mulina omwana. Waneeno ate omwana ate bwamuyonsa. And then another thing, there is that thing abakazi nti bazaala ba depreciating. Si kibi but true. Kati zibakyala nze munaye omukazi mweyagaliza sijja kulimba era abaana mbagala naye ate mu bufumbo nze nga ze bajjanga ekyanga bisoyo nti ati yateekawo embeera nga ayagala genda mu bazadde koza oyagala tugende mu bazadde nange so kompe. Okay, I get. Yanga ba adi ntubadde fene do tujire kwanze no issue mpa naye before mze wata kyogeddeeko ekyokuzaala by the way abana mbaga naye tesiri nnyo mu rush nti njagala baana bwe abaana bava wa Katonda baba bazze alhamdulillah baba tebazze it's okay alhamdulillah wendi akitegeera baganda bange bajazaala nze sinze zekazaala kati munaale omuwala nga atandika ofuna embeera zaki abayinamu zab'embuto kati nga nga lubeerawo kati gyali emyezi gyali 4 naye nakabeera mu Uganda emyezi 4 nakomawo gwa 7 gwa 7 gwa 8 gwa 4 gwa 10 yeah wane records nzino omwo kati mu 10 munnange nga tugenda tutandika Continental olwo ffe tubala esatu kwemeka tubala esatu kwena esatu kwena we esatu kwena nani akamalamu emyaka 4 nani akamalamu emyezi 4 mu Uganda okay we twakyashuming nti yalufunirawo
kwolo na koma otulo yalufunirawo yalufuna mu gwa musanvu kati gwa musanvu kunana gwa mwenda gwa 10 kati either twatubala gwamu emyezi 3 kwemeka kwena 3 kwena tugenze mu sikani mwete yakatutema ngasikani gamba myezi 5 sabule embozi emyezi 5 nzesa omanyi obuzibu bwennina soko olindemu kati ne mulabi wa Brown Skin Events we bale kubeerako bale kusubscribinga kulikinga atana kusubscribinga katwegatako ne mwami Nasruddin natugambye kati Alhaj kwa yakola umra is it yeah true akola ina King Kitchen the kitchen king kabaka bechiyo na business akola ebintu ebyenjawulo so ensonga ze mpanvu mu katuludde bwakuze gyavudde naye ng'ekinyusi we tuli wennyini songa mbiri so kati munaye emyezi nga nakamala ena mu ggwanga naye olutolwalirwa myezi 5 kati mbuuka ntya omusawo yali amukolako twagendawo Kawempe by the way twali Kawempe awo nga tugenda nga batukolako mala batukolako bulungi kati sikani nga omusawo agamba myezi 5 kati nawe yali we yamugamba nti myezi 5 alaba fesi y'omuwala ng'ekyuse n'abigaana like she was like kati ondaba nze she was not accepting what the results were. Ngagezako kiwakanya. Ngagezako kiwakanya nedda myezi 5 giti ati tusoka myezi 5 nedda ate kati nga nakabira ne babange myezi 4 nedda musawo. Tolanga jirimi yene eraga myezi 5 nagamba okay manya basawo bagezi boya basawo buli muntu walya yamanyi kala sawo basoma psychology bagezi yagala wandoza nga muwala akaya naye kyamugamba n'ateekawo provision nagamba nedda tofaayo bire bintu bibiri scan eno teri accurate it assumes to give you your assumption. Yes, scan ekola assumption jinzo be 3 jinzo be 5 jinzo be 4 tetutwala kyamaanyi je customer natumulabe nti alikola ali healthy then ekyokubiri namugamba wabanga sifa myezi 5 omwana ono munene nnyo kyositegeeza olya nnyo oba oyina emirembe mingi nnyo salako staggered. Yeah, it was after the girl's reaction. Anti yabigana atakati bwemujja mu ddwaliro omusawo yaba amanyi kimanyi mubadde yo omusawo yajja abakyala biwo kati tamanyi bamubadde mu myaka 10 ye gamba nti scan ya myezi 5 ye kyalabye and I see you yalaba muli happy couple kati omunyumiza wamwakera myezi 2 weganga lolo myezi 5 yetabimanyi agambe findings kati namugamba naye mubogamba nti sirwa myezi 5 kyasegeza lunene omwana gwositudde munene tandika okukola exercise otherwise ojja muzaala akuleetere obuki obuzibu tandika okukola exercise like shape yourself naye kyomanya ekiri muntu kinene ekyamazima nawulira nga nkutuse naye ekyakuleetera okutuka musawo okugamba myezi 5 you didn't expect the 5 months watandika ofuna instincts. I didn't expect the 5 months. I was expecting 3 to 4. So assumptions yabawa nti olubuto luyinza oba lunene n'ebiki. Bwe wabigenderako mutima munda wasigala mu ne kali. Yes, oli kasita yagamba nti myezi 5 nakutukirawo. Kana wakanya kana nekyo mwalo wakanya nakyo kyankutura. Kati olaba gwe nyabo boba tewabbye. Omanyi edda twalyanga ebinyeebwa olya ebinyeebwa bakuyisa yakazingo nsimanyi bagwe babikolako ewammwe ebinyeebwa bitambulano nanga sukaali kalibona sukaali nga watu shows nga bakola batya anti ayinza okunkumuka n'asigala eno weegaana sinnamunuunako akutte eno sayidi kati mukyalo walyanga ebinyeebwa bya jjajja baleeta akazingonyo ne bakayisaamu ebinyeebwa bijjirako kati esaawa eno kati nga wendi sinalyako binyeebwa nonga nti jangu dini oli bagamba oli oli ebinyebere njasanga wasabi because I'm conscious ogenda isa nothing will come out wango owiridde leta kazingonyo tanikola kakati nekiriwo kakati osegeera lwasooka okwata ebisubi kanange kyekinabuuza mu mutwe gwange lwaki awakanya omusawo why
ate ng'omusawo twagenze yatubulire gwe tuzo okwesiga kama emyezi 5 ate omubuuza tekisoboka kati akugamba ki so nabulya nga nkutuse ate nga bakayana nengamba why but tuli bantu nengamba samulaga actually nze nga samulaga na reaction ga tudda waka utwadde waka gashalika genda mu antineto tagikolerawo ku Saidi Abubakari kati Saidi Abubakari naye muwala wa senga wange bamuyita Rahma akolera ku Saidi Abubakari kati Rahma ye personal doctor wange actually she knows mu family tulinamu abasawo kati nze nganze ye Rahma amanyi ebinkwatako byonna kalinga Rahma mama wo akoze nti muwala wa senga aba mama wasiba kiri Rahma mama wo akoze eki abikoze ngamba muleta alitekeeva mune Rahma nga tutwala ku Saidi Abubakari era je twanywera eddagala nga muyisa mweyo antenatal scan kinga batandika kati to make matters worse newe twagenda ku gundi eri ku Saidi Abubakari era ne bamuteka ku scanning nga nabo bagamba kye kimu myezi emeka 5 Anenga amusawa tukane omwana munene mukola exercise kwafe twamugamba nedda myezi 4 komusawa myezi 4 ne banenga munene tandika okola exercise dekerawo okulya biki like you know era nadda ku diet yalya nnyonnyo nga balubuto kumbe abasawo balaba ebituufu omwana se yali nti munene yali yedemba nga yali lyo muna yenga ndabirira lubuto sijja kulimba simo bubi first ekyokera ddala omwana nali mwagala second omwana nali mwagala bombi abantu bangi bombi nga mbagala n'ekirala obusobozi nali mbulina sinali obusobozi mbulina kati osobola weekotogera I see otegeera nkola alhamdulillah sente weziri si nyingi but weziri zimala lwaki oba otusaawo embeera so I was like nenga ate no okulabira oto tekuli expensive just agenda matinento buli wagenda bagenda na 15 baba bamakerenda obuzibu bwena busanga wano mu ku climax awo ogula shopping y'omwana yankanula olwensonga natuuka kati nga omwana tugenda mu sikaani ey'okubiri okulaba agenda y'omwana sobola muwala oba mulenzi kati twatukayo ng'omwana muwala byonna bye nali nkola nabizza ku bbali. You had your own plans nga g'omuntu. Nalina plans zange kati omulenzi omwana bakuba mulenzi mani nja kuba happy naye kabiru kandibadde katono. Right. Taba mwana like cost ziba ntono ku mwana omulenzi nti malwaliro. Wano wendi oloza ndi kubya kitange. Lewa kwa dada yitoli kubya kitawo ya mama wo. However omulenzi kitwalo otya omulenzi netwala nganza omulenzi yenze omulenzi katenga yokunyonyole byonna byowulidde tembadde mu bya family nti muneka kati mama wange na temubadde mu bya nti nagamba eki mama wange ye yandeeta mu kibuga that's all era nakola naye sinti yakola kye yakola ebisigadde I had to hustle as a man naye ate kitali ku muwala kawala bannaye bakalabirira akamama kitegeera kati omulenzi njagala amalirize career yange kwanzi nagambe nali njagala nnyo omupiira kati bwe gwanze nga nze gwagaana nenkuteeka somewhere njagala omulenzi wange ajje nze I'll fund him akiguse matovu junior kati bwekito bwekyali kati naye njagala mulenzi kati omuna ne bijjanga muwala kati bijjanga muwala nalina emitwalo egalyana nalina bye nali ngenda okukola nengamba naye kankolera omwana wange ki shopping natandika na mitwalo 4 nenkola shopping y'omwana actually byeyizo babyamalako ebukadde nga 2 obimanyi si mu bubi but you know these things ate omwana so kuzaala mwana nekwataako nagula ebintu kale tabyali bya bbeeyi nnyo nze ate saabigulanga ku gundi nti ready market nabiribanga buyiribe nange kozi jukanze ndi musuubuzi wa mukibuga kati nga manya atikulama kati nga ngenda obugato bw'abaana nembugula lelelele ku bbeeyi ekola ki esaanidde ekintu ekiba kya mitwalo 10 nze manyi bakinsuubuza ku 6 ngenda ku supply yanga bagamba 6 googo bampe kitegeera of course nabo bali bamanyi cause
twali tukola ffenna bali bakikolanga gwe bakimanyi sente nga kana kabulangiti ngenda kayiriba leero nzize yiriba kano kabulangiti mwana mulenzi ABCD nga neyogerako eri customer kati ng'onamba ku bbeeyi ekola ki esuubuza kitegera naye tugamba nti ona scale nti market sente zalinga nyingi naye ekirungi kyabusuubuzi nti oba n'emmaali kulayisa ate emmaali ekola ki esalawo mwana mugulira ebintu ng'abimalayo. I loved her at heart and I was ready to receive her. Era namurecevinga kitegeera kati munange nga tugenda nga shopping by the twazikolanga naye n'omukyala nangamba tugendeko mu wino tuguleko ebintu biri cheaper byonna cause jukira omuwala ayina mama we abakazi n'abakazi so the mama you used to guide her kati on my side nze ku side yange nze nali mulenzi saagala biteeka mu famire yange olwensonga nali nkola kyekyo nkubisiza mama taata already olina sente okuzaala ziba sente omanyi already ebintu gy'olina bijja obuvunanyizibwa sente kitegeera tolina tukabirira ate nazadde ate kyeza okuze zaala ngero okuze so kati ye mwana yalingaga mama we nga mama omwe yatugaidinga famire yange tebakirimu nze nzeka yakirimu actually ne brother wange era Hamza sajja wange ge mazima yambeererawo kati nengula ebintu n'emikwano gyange ne bampa gifts ky'omwana ajja naye tezaali nyingi yali Nathan be bampayo then abalala omwana n'azaalibwa kati ne kusaidi y'omuwala actually kusaidi y'omuwala ngayo gambe already ye baali bakimanyi mwana paliwe kati emikwano gye be bakola ki be bamuwa ebirabo nze tebampa kati munnange ennaku nga ziggwayo emyezi 9 naye ekyamazima oliddemuko kati naawo ennaku zino tulinawo baby shower ebintu ng'ebyo there were nothing like a baby shower, there was nothing like any dua for Muslims. Dua bakika ya mwana akolebwa ezaliddwa. By the way, it's okay ddala. Nze ndi practicing Muslim. Ndi musajja musiraamu. Obusiraamu si buntu nnyo bwaka obusiraamu tebuli nnyo peti. Like tebula si dini yakwemulisa. Exactly. Obusiraamu tebukwemulisa. Nazadde siraamu bwagala layilo. Okikubye yes. Kwewala biyinza kugira ku maaso. Kati nze of course bakyali bange bali bakimanyi n'aba family bali bakimanyi nti nyina omukazi ali lubuto baby shower nedda saazikola cause ne mu busiraamu ziri haram tebikirizibwa kasasiro ekikirizibwa hakiika kati n'ekirala sente goloza sente zaaliwo kugambye ndi muyiribi omujezi saasolinga ate onyoya zi baby shower okomyewo n'ekisawo yali capital wa kitchen king Bwe tusubirwa ng'obaliddeko zo spending awo. Ezo zaali za bakama bange. Zaali za bakama bange era ziri mu kukola. Okay. Kati munnange. Eza wali focused guy. Yeah, actually, ndi focused ku mirimu gyange. Okay, so mwezi mwenda muhitinze the climax. We have hit the climax. Kati naye nga nkugambe ekyamazima. I had doubt. Naye ekintu kimu ekyayamba oyo omuwala one nze ndi muntu mukakamu. By the way, sanga nyo bintu bya violence. So for you, however much you had the instincts were acidic. Yeah, nze tolisanga mu ebyo. Gundi barwana you'll never. So I want to see you but me. What also naye. Naturally nze nganze sanga nyo bintu bya violence. Sanga nyo bintu bya kulumya. Sagala olaba kushona tintempiso. Go and nomtajo mkulu. Yeah, do you know why I change it? It's because empisa outside name wajukufumita that pain. Segera ikantu koneka tuke ku mubiri gwange nze. The way I protect my body, my dear. Watu gambi oli nasty boy. Oli mwana wa jajja, oli mamizi boy. Nze tuba tuli ku pitch wetu ngandi ku border. Niwe tuba tuli ku of course tukosa border. Omuntu najja katugoza wa body ndenge yagala tuyitako olaba nteka protect this match basagala etusemberere like I don't want sagala kunkonako n'ekirala inze ekintu ekinzijako kiri eki era ne bakyali bange bamanyi nze ne bwonvuma nze ne bagamba mbu omuntu omuvumira omuzadde anyiiga nze ne bwonvuma mama wange nze tebindya oba ovumye ye
but ekintu esaagala mu bulamu bwange kunkoonako. Byonna bikole. Awo bulesi. So awo you see the other side. Kati bino onvumye biki. Nze bonvuma nange nkuvuma. Oba nesi kuvuma. But nze kyennemanyeko ndi mukakkamu ndi muntu ayemalire ensonga. Oyagala nnyo bintu bya kavuyo. Nekya nina omutima omunafu. Saasira nnyo. Nsaasira. Wakati ekyamazima singa tewali nina omukazi gwe nali naye namunyumiza ngamba ekyo kisa kale singa wamugambira nti olubuto si lwange nota kwata milioni z'okumpi 3 nemugamba nedda namuleka kati singa byajjanga nga si byebyo kati byajja kati nga byebyo omukazi yali mukiga that's why abakigamba ati by the way I don't date bakiga era big ups our people bannange amatubagala. So amazima katana mugulu mulaini yawakazi bembyoko si not being racist. Wallahi ayo tora yada bayinza okutula ko omukazi omukiga no it's enough for me. I'm sorry simu bubi not being a racist but abakiga bayina obagala nga abantu nga bachaliwe naye si kubera naye nga mukazi actually no I mean that babera mukulwana buli kadde bali balala bali solid. Nze no actually no nze ntoke nabo nze wemandogera nti mukiga sichogera nti mukiga bali bakambe mbazi yangamba kimuchama oyo musiru wewe kwa sekisanyini manedda singa tebyaliyo yayombera bagamba mama oba yanga kati byaliyo kati wakiraba nemugamba oli muli nonganedda nze mama yo speed sikisobola. So kati bunange tuzeeyo omukazi ekyamazima nalabirira olubuto naye nga ndi mu doubt 50-50 nale mu 50-50 naye one thing kept me driving. Omukazi nali mwagala nga sakala mulaga nti mudautinga akitegera nali mwagala. Then another thing nekirala kuba bachali bange nja kunyonyola like nga biwede mama bategeeza biki everyone reacted was like ngoli mugumu naye kituufu sinti nali mugumu ekituufu nali coward. I was in fear. But it means repercussions. So zinalinga nkuma ngamba ati sikabidume ku mutima but they die with me. Ashtegera sinja kulimba to be honest oyo mwala waliwo bagamba red flags that's many green light biki waliwo byenolabanga nomanya kwacha macho chobanyo isoko mwala yali mulungi mwala mulungi bali bamukwana era nga kimanyira ngambira ninga geza ko bikwega kati ninga bomubuuza aja byegana kandi nga nze ndaba agenda kunfuulinga kandi nga ndaba tugenda sikamuguwa. And then I hear this story bagamba obufumbo okuwangala one of the partners should be stupid. So you the man you played the stupid part. By the way yakola bena byayagalanga to be honest, and guess what, she yielded the best out of me. Era nakati era kimanyi simanyi but nebo mubuuza mu bantu bonna bomubuuza oyo guy ali biki ajagamba oyo humblest guy gwe nali mbaddeko naye oba ye coolest nigga like kati omaze mulabidde olubuto tried olubuto naye nga ndi 50-50 naye nga omumaguli guti wenjogerera nti I doubt the baby. Tewabanga woko ku let's say mufunyemu ku misunderstanding nogezaako okumuga oba n'omugamba n'agamba nti njagala gula kineno let's say a pack for a baby nomugamba sirina bulungi sente she was an understanding girlfriend. Teyagamba ngaera lwakubanga biki anti kati wekita I used to the thing is I provided for her ngaye kugambe sente ki but sente ezimala zaaliwo era nga zikola bezirina okukola sijja kulimba saamujuza to me saamujuza era saamulabyako nnaku. However nyina maaso kaawo we nakiwulirako mbu mwana balire mbashali baffe babuuke yanga bala abakazi si mubi nkyogera ntulindira na mukama abakazi tebasiima nalina omuyaayo gwe gwe nyabo sakala weje nalina omuyaayo
nali nomuyaye nga manyi tuli bachali. Like I told you, she was my girlfriend and my friend. Nga manyi tuchita mupene we hustling. Kumbe bali abalala. Boba chira abalala. Like actually from her family. Cause njakunyuza masa. Waliwo when I call namukubira kokko mwana ngamba aline tata wo mwana bichi ali happy. Ali happy yageja yeyagala. I was like yeyagala yageja ali happy. Sikisanzi nali mulabya nnako. Togamba golinga mu wonyawonya. Banange channuma nengamba awo nengamba naye chava mukamwa wake. No sichava mukamwa wake chava mu sister. Ogamba nti na bakazi tetusinga. Kati tewandi byogedde kati mbuza gwe sister to toinayo sister wo. Just mbuza buza. Nina. Kati tebaina butakanya mu maka gaabwe. Kati gwe musajja sovero mwangana gwe mubeko alina bulungi. Let me tell you, relatives can do things. They say go out of your kuva ku mukyalawo. Eyali mukyala wa mukyalawo. Ati katulaba obulamu bwali bwakwasolinga. But did you hear her at any point say that? To her, I saw she was satisfied. To her. Then she appreciated what's more than that. Wagambe, you were the one who was playing the stupid part. Why is it that now you're taking people's words? Is it because of what happened? Yeah, of course. I was a fool. Okay, you were a fool all along. But anyway, being a fool, it costed me peace. Because by the way, njagala dembe. Era omuntu omukambo ali jump omuntu ayomba. That is same omuntu gwembera naye. Actually, kale omwala gondize bachokera bata embera ze. Omwala atwefuna. This was the girl. Yali humble. Yali cool. Yali mulungi. She was the understanding girlfriend. Nay, worst of all, she was a player. Silent by to be silent banner. Washimanyi tibe silent banner naye kimanyi. Nanyumizako mukazi wa muza. Ngamba kazi wa silent banner. Kazi wa bro. Yagamba nachimatu mwana silent banner bannage naye naseka. So she was the one. Ekyokubiri yali bana abantu kimanyi nti bane bagamba nti alina relationship alina bagamba nti alina relationship nya naye nga bona main chick. Just no me yabinkola byonna mwana. I was baffled. I was okay, don't become too emotional. Sorry about that. So what happened? Kati mwana mukuzala muzadde omwana. I want to get to the point where you got to confirm. Anti kugambe nze ku myezi 5 bwe nakiviramu ekyamazima omutima gwange gwakivaamu. Actually kan kugambe no baga ku bibiri waliwo kibagambe ekisirwaza omuntu alina bibiri alina omutima n'obwongo. Emotions. Obwongo bwange obwongo bwakivaamu ku myezi 5 negamba tewali waka kati omutima ne emotions medda katulabe tomanya nengo obwongo plan B and sister that persisting kati era akirenga wochogere obwongo era tulabija kasta sentence lina. Let me wait and see at the end of the day. Omutima mwagala emotions mbadde naye nyina feelings ze nyina obulamu bwe nyina embeera ze nyina moments with her bichi nengo obwongo bwakivaamu. Mr. Brain agamba no tewali work era bwe mutandikirawo okukola kye bulina okukola. First of all was to shut down your mouth. Tabibuzaako kuba it's very easy kwa unyo kubanga tewakera kumacha n'omugamba awo the moment ne mudayo kana omugamba naye toyina go wali naye yo kozi wamanya wo wamtukire omugamba antuzeeke mabega nti wolabanga tekigenda kukola oyina kujjawo genda tabaliyo bakwana nengana. That was a response. And I told them ndi mufumbo nabagananga. Okay, here Bikira Maria. Yeah, kati nga nkugambye nti obwongo Katonda alhamdulillah by the Katonda yatuwa obwongo ate by the kituufu when we are in love ekyamazima abantu abalenzi banna bayigire kunze tuga mukwano lwa obwongo naye obwongo buberenga awake. Nze ninga nawe wakola tubiyite nti wakolanga nga kola sadak wadde exactly wadde wali okinamu muli mutima naye wagamba kamulabi obwongo bwo bwakivaamu obwongo ne butandika okusala entoto kino tukivuddemu kitya ngobongo bulumiriddwa ku munne wagwani mutima mutima lwali na emotions omukazi amwagala naye ng'obwongo bwa ngamba manyi one first of all
kubanga nawe wenyini nze sakimulaga nti no ngambi ya reacting nze sakimulaga nti no bindidde so yagamba myezi 5 like real myezi 5 nga nidda myezi 5 nidda msawo tetulina myezi 5 walutola myezi 4 okay nidulaga 5 kwena no issue naye amwana munene nze nasanyalala naye sakimulaga muwala ayo bagamba nti abantu omuntu wasirika oba omuntu njogera asirika si mwangu oyi bagamba omuntu asirika si mwangu ate n'omuntu ayogera ennyo bw'asirika omanya kitegera you know I get that. I see what you want to express. So, natuzeyo product yange kuzadde okuzaala period y'okuzaala kuzaala tebyali byangu na of course nanonya sente sija kulimba just am hasola nanonya sente ebintu zabigula lumu nali mu iribi zofuna nengula ebintu by'omwana obutabo ba mutalinga biki bikyakuze biwedde kakati ku lunaku lw'okuzaala senga nkubira senga omanyi basenga banga basinga nina senga wange omu bamuyita Hawa Nakanwaji Matovu senga wange ye oba yadda ku taata oba ye mukulu wa taata I don't know simanyi you're also guessing I don't know ojo mubuuza njamubuuza kati oba ye mukulu wa taata oba ye mutowe nze simanyi kati oyo senga wange yabeerawo kati oyo senga wange actually nze gwempita senga n'abalala gye bali naye no biological senga kati nga mugamba kati senga tumitinga mugamba senga omukazi agenda zaala ayengedde nga ngamba nga akedde kwanza takedde tena myezi 9 nga ngamba agenda zaala dinga mugamba senga agenda kuzaala mu gwa 3 abakazi abakulu bamanya ebintu omukazi ndavuga yakankozako wakomawo nti mugwa 7 nti agenda zaala nti mugwa 3 oyo si wuwo ekiki nimukonedde senga naawe emyezi gyejo 7 8 9 10 2 emu 2 3 myezi 9 nangamba senga nangamba yenga eri jali bulijjo tolingamba sina kyenda mugamba konti wasanyire yamugamba senga nti omukazi agenda zaala nangamba wabanga mugwa 3 si wuwo sawa senga nalimizaamu era abantu abakulu awo temubabuuza kyebogera kituufu togamba mbu eriiso ly'omukulu abakadde balaba mbu tamanyi simu kaadi gisaamu tamanyi kuba simu naye bakebera embuto omukazi namugamba atamanyi simu kaadi gisaamu naye bakeberankubireko naye simu esumbuwa yaŋŋamba si lulwo nedda nawe senga lekaleka kati jukira nangayo ngomuntu nange sekkiririzaamu ge mazima nga ngambye ku by'emyezi 5 ayo mukane naye anfumita effumu bwenga byonna binkuba engamba mulimba ogumya na kizi wange mukane nangamba kulaba naye engamba nange naye byonna omuwala sabimugambako era samulagako mbere ya Dawuti ntwane oba nekengeddemu wamugamba tewamunyumiza nko biva mu barelative bo situla nalutambula ku kyalo actually mbadde mbyejusa kozi abantu bandaba n'omukazi alepswi kati okyandaba naye it is by the way sad naye yanduma era kati gwezirako siwakutijisa abantu bandabanga really sorry nayo ono guest ye leero mwana so kati kyogamba nawe kati waze kusaidia aba my wife is my wife not for the public not for the public era noli tali wa public naye at least oli wamu wagendanga naye bakyali bange bakimanyi omulabe erundu ali tuli bavubuka olina okakasa banno yoyella oyo omanyi bambongoza bigere Rena stegede kati nayo by the way no very sad but to me it's okay you learn things with kati siyayagala era kati newendiwa omuntu sikyamulisa nedda kakati bakubuuza okay kati wuuyo aliwa ate aliwa kyamulagawo naye abakazi bazibu bulekyo bava ku bakazi ngambagamba nedda kati aliwa
kati kyogamba public in wali batuufu kati munange omuyaye nga nkola kati omwana nga azaalibwa kati omwana ekyamazima like I told you I loved him era oyo mwana kyekyamutaasa ekwana yeye kale yandagala love yaliwo olunaku lutuuka singa ngamba nedda omwana wabawo ajazaalibwa mu Gwakuna Gwakutaano oyo ajabawo naye wanabanga wa mu Gwakusatu nasuula oyo mwana si wuwo mpulanga amanyi gampedde ngamba shopping wagikozeeyo shopping twabukoze ino okukolebwa kati omwana we bagamba omukazi agenda mu kiso salibwa ng'otandika papala ate nga bakubuuza omukazi abadde n'emyezi 9 obadde tukimanyi nti ogenda zaala I was ready for everything kati nga ngenda nga tugenda mu ddwaliro twazaalira Komamboga nali ndi awo olwali lunaku nga abasawo batugamba guno gwe mulundi ogusembeyo ozaalibwa nga batugamba ng'ennaku z'omwezi omwana omusawo yatugamba ennaku z'omwezi 10 ogenda ozaala kasaziweranga 10 nga tozadde ddayo mu ddwaliro indako omukyala wano wona bagamba wakiso she was normal azaala bulungi azaala bulungi era ne sente sijja kulimba nali manyi ebyokuza abantu abazaala bya normal bibya abrupt tebibaako actual date nti as a must no date bakuba period time frame naye magamba ojazaala nga 10 by the way kyali kwa yazaala mu Gwamuna yazaala nga 8 ku lunaku lw'abakyala olw'abazira lw'abakyala it's women's day actually that's why I was so happy akana kange nti bakazadde kakyala ate bakazadde ku lunaku lw'abakyala so ano sakana kange takyali wange it is absurd but the way he talks about things mbwakana kange tikakyali kana kange kati omuye natuga mugenda zaala nga 10 so kati nga 7 amazi ne gamuyita mawuzo nali komye waka nga twafuma na porridge nga gwe tugenda nnyo ngomanye ebyababuka bawo wali pressure twaja porridge kati yali afumbye porridge nga gwe tugenda okunywa muyaye amazi ne gajja ne gayiika nanga amazi gaze kuza amazi gaze olwo nga ngambe buli kimu kyali ku plan ewa delivery yaliwo buli kama kali ku plan katanga amazi gaze biki na ngambira ne kuya Rahma chika Rahma was the caretaker Rahma amazi gaze Rahma ngamba agenda zaala mugende mu ddwaliro nga kubira Sebunya delivery guy wanga nga Sebunya yalla ke kaseera zali sawa 4 Sebunya nga asalako natuka wakasawa 2 agamazi gayika kusawa 3 natuka sawa 2 lakini we are preparing to take supper is it zokumachanga asuzeewo nali va kumulimu kati byatuka sawa 3 nangamba amazi gaze kasa like okay tetwale nakulya nenkubira Sebunya tukasawa 4 nga tugenda Komamboga Health Center 4 dwaliro lya ddala bambi batukolako bulungi nga tukawo sawa 5 agenda byabasawo simanyi bamukubye omukono simanyi bamupimye centimeters simanyi kati nga twalina Sebunya nga Sebunya aleeta mukazi nga amuteeka mu ddwaliro nga akimaze na bintu nga tubeerawo nga tubeera mu ddwaliro nga bajja nga bamukolako nga bwatambula like bwatambula bwakola exercise ebintu bya labor twasulawo ne bukya ku makya saawa zaali 12 zaali saawa 9 ne bamuyita zaali saawa 10 bamuyita ku saawa 9 ne wawane bamufulumya kati saawa 11 ne bamuyita n'agenda n'ayingira nga jangu n'ebintu byo kati naye nga nze kamuliko abe waabwe namugamba tubagamba why I had full support like byonna byateekisa byaliwo sente zaaliwo obugoye bwaliwo like I had everything was on progress wali amukali nti yeetaagawo emotional support ate emotional support nga wendi omwami wange gamba go wali one man's army by the way nze bwe nkikola mba nkyagala I always want to be there for my wife gemazima mashallah my future wife I'm always there saka nyo bintu bya omanyi lwaki bino bintu bituukawo omuntu ozadde bale gundi azadde binyiiza abantu okubira ono obadde tokimanyi bino byogenda kuwasa n'otandika okuba essimu obadde tokimanyi togenda kuwasa weetegekera ebintu byo that's why nti kati ffe nga otali ready nti sinabeera ready okuwasa era sibirina newe nabeera ready okuwasa era nja bikola ki njabiteekawo zisaka bintu byakalubiriza abantu gemazima
kati ne mukuzaala bwekyalize I didn't tell anyone bana ne bagamba gambi actually ne jana bagamba actually ne bagamba era bwekyali bagamba kera nti nzadde nesi ndi bana omukazi azaala mu nyumba ebisa yakatwalo agent ne as a 20 ka agent I'm not that kind of a person kati munange makazi ngazaala nga babuuza omwami yagala obeera yagala obeerawo nga bampicha oyingira bagiyita maternity ward labor ward nga njiyingira abasawo akulambira walungi ge mazima koma mboga it's really good nga mukazi azaala 10 yayingirayo 11 ne bamukolako awo simanyi sitama kola botire nawala pakatanda sawa 12 zennyini 12:45 yali amaze okuzaala nabeerawo I was recording even anytime najiraba pushing pressure biki yazaala normal and well bambi namaliriza nali happy fena twali happy musawa akola kukaana biki tumaliriza nvaayo bamulongooza lelele yebakamu awakana kebakamu akawamabeere kati of course tata omwana gwenze noonya ki ezo accessories simanyi nalongo nakabera alidde simanyi iki shega ngena leta breakfast irede kati awo oyamalo zaala we nakubira mama we mami shani yazadde kama we nawe sister we kati nange nenkubira n'abange mama wange kati mama wange omuto bamwita Mama Rashida namukubira yali abimanyiko nagamba kolika biki happy kati mama wange wano mama Nisha one yankuza boy yero chafu kali ate ye alinga senga ile mbera zezimu amugamba alo amasalamu alaykum salaam inzadde yanganga ozadde okay kakulike just like that I was like she was shocked mami storage nange natyamu nangamba kawala kale zikwanze muwala nangamba ozadde mumukazi webbali omukazi wewaka oh my god kati linda ko simbawo nakati like wali wamulagayo omukyalo yali amanyi nti olinayo omulala omukadde naye ali nange mukadde mwana yetawena nabuuza ali alingana kunyonya waki yakola ebyo kwali agenda oluvannyuma byavaayo like nga mazima gategerekese kwayangamba tenabitegeera okitegeera naye balabalamu awo nga teguggwa okitegeera ate yambuuza webale kubanga okyali naffe omulabi wa Brown Skin Events webale kubanga obadde osubscribinze abalikinze mwebale abaviewinze n'emboozi okuva gye twatandikidde ne Mr. Nasuldin we mutulabira wano emboozi y'omwami ono yo mpanvu eri interesting buli muntu yali yagadde ozaala ku mwana owuwe n'alabirira olubuto olulwe but his story it was different naye nga tukyali awo wennyini badde nsaba tukome wano tugenda kweyongerayo n'emboozi yaffe mu part 2 webale kubanga okyali naffe wobanga obadde olina gw'oyagala obbiwa abirabe you can tell them they subscribe they like webale kubanga mukyali naffe olunaku bwe luti essaawa weeziti wekanakutuukirako era olunaddako shendala wengenda oba nammwe mbadde na hid number 0 nga ndi ne host waffe ne guest waffe Mr. Nasuldin owa The Kitchen King. Mwebale nnyo kubeerako keep on subscribing tulina ebirala byetukola tusubscribinga tukola obulango oba olina kyonna emboozi yonna eyotuwa you can come in n'obitugamba netwogera netukola naawe enamba yange eri 0789 37 65 36 inze kennyini onkubira netukola appointment owakalango bwetuli mwebale nnyo kubeerako keep in locked mubeereko mulabe shows endala zikyagenda maaso zibeerako oba olina kyeweerabidde kyoyagala okwogerako osobola okomawo n'okola ka review n'olaba mu mboozi zaffe mubeere bulungi mweraba